abalungi be basinga obungi ababi. Abatulaba mwebale nnyo okulaba Dream TV. Alex Mukulu, Impact mwebale, mwenna abaweereza ku Dream, Victory, mwebale nnyo n'eddimu ery'eddene eritandise. Olwaleero ekigambo ekiri ku bantu ku mumwa kiri nti ekimala kimala. Oli abuuza nti omuntu atuuka ddi okugamba nti ekimala kimala? Nze ndowooza mu byangungu omuntu atuuka okugamba nti ekimala kimala nga bamuyisizza wagenda. Ngambye nti ekimala kimala. Omuntu bayinza okuyisa w'olaga oga nti abaye muntu alawo. Ekibuuzo kiri nti otuuka ddi omuntu noga nti ekimala kimala? Kibanga kwegamba omuntu akkuse. Teri akugamba nti owayerekera kujjako omwana omuto. Naye omuntu omukulu omanya ddi nti okkuse? Ng'oyise w'otuuka okkoma. Bw'oba olya nkoko emu nga mmwe abali b'emmere ennyo oba abali b'emmere nga nsi, n'olya enkoko emu, n'olya ey'okubiri, ogenda okuwulira ey'okusatu, ezo obutagenda bulungi, ng'egenda okukuyisa ku ky'olina okukola ki? Okubanga omatidde awo ga nti abaye ekimala kimala, enkoko ngimaze, ey'okusatu sijja gikola ki? Kugirya. Lwaki leero kiri mu byobufuzi nti ekimala kimala? Ani ayisizzaawo munne gy'alaga? Gavumenti oba ffe abalonda gavumenti? Ani ayisizzaawo munne? Ani alidde enkoko esatu so nga yandiridde bbiri? Kubanga ebbiri zikumala. Naye ate ggwe n'oli ey'okusatu egenda okutuusa ku kizibu. Nga walemeddwa okugamba nga waakalya bbiri nti ekimala kikola ki? Kimala. Naye n'oyagala oyongereko ey'okusatu. Kati bw'obuuza nti omuntu atuuka ddi okugamba nze nkizzeemu bwe nti. Naye ate kaakati katudde ku kintu ddala nti ddala olwaleero gavumenti weetuuse ekimala kimala. Amanyi ekimala kiba kipimo. Ne bwe kiba kikopo kya caayi inossaamu obwo obujiiko bubiri obwa sukaali buyinza okuba nga bukimala. Naye bw'oteekamu akokusatu kiba kirala. Kati bwe tugamba olwaleero nti gavumenti ekimala kimala, kipimo ki kye yatuwa nti mu kikopo kya sukaali mujja kugendangamu obujiiko bubiri oba busatu oba buna? Yatuwa ekipimo. Katugambe ne bweba mmere, bafumba emmere ya mbaga, omuntu n'ava erinnyini mbaga nabwo nti abange ye mmere emala. Lwaki? Kubanga abantu bali 40 abagenda okujja. Tuyinza okunenya gavumenti nti ekimala kimala, naye nga teyatuwa kipimo nti bwe mulabanga nguze enkoko 2 mumanyanga nti ekyo kimala. Naffe tuleke tugambe nti wamma ekimala kimala, enkoko 2 zitumaze, tukkuse. Weebale nnyo, weebalire ddala. N'olw'ensonga eyo tunaatuuka ddi ng'eggwanga tugabe nti ekimala kimala? Eki? Kubanga ekiseera ekyo kiyinza mu bigambo ebirala oluuyi olulala ekyo kiyinza obutatuuka. Lwaki? Ensi ekula, ensi egenda mu maaso. Kati twagala kwegatta nga Africa tubeere eggwanga limu. Bwe tunaamala nkusiba ate tujja kuyaayaana okwagala okwegatta
era tubeere planeti egi tusooka kulwanirira ggwanga limu Kenya oba Uganda ne tufuna obwetwaze. Kati tuli mu kulwanirira region East Africa, Kenya, Uganda, Tanzania, Sudan, Burundi, twegatte. Naye jjukira nti mabega w'okwegatta okwo kwa region eno waliyo okwegatta okwa Africa. Amawanga gonna gakola ki? Nkusiba nti abalibeerawo nga Africa yeegasse bagenda ate kuba bayaayaanira continent yonna, globe kyeki mu Luganda, ensi yonna kyebagenda okuba ate nga balwanirira. Ffe tetugenda kubaawo, naye bagenda kuba nga balwanirira ensi yonna okwegatta okutuuka lwe tulituuka ku kabuntu Katonda gwe yatutonda okubeera, nti yatujja mu nfuufu era tulidda mu nfuufu, okutuusa nga tuzzeeyo ku mulamwa ogwatutonderwa okuva ku Adamu ne Eva, nti bino byonna birina okuba nga biweddewo. Abagagga, abaavu, abaasoma, abataasoma, abaddugavu, abazungu, abeeru, abatali beeru, ebyo byonna nga biweddeyo, nga tuzze mu eri kale yatutondebwa gye twavaamu. Ekyo ekintu bangi abantu tebakitegeera, nti twava mu nfuufu. Teri kirina kkala zonna nga nfuufu. Enfuufu erina buli kkala. Ettaka, katugambe ettaka mwe twabumbibwa lirina buli kkala. Okutuusa nga tuzzeeyo ku kabuntu oyo ne tumanya nti ffenna twava mu kintu eki. Bino ebyakkala biweddewo, mugagga mwavu biweddewo, yasoma teyasoma biweddewo, badictator biweddewo. Ebyo ye civilization egenda okuba highest. Naye abasinga ku ffe tetugenda kubeerawo. Ekikulu olw'okuba nga tetugenda kubeerawo abamu ku ffe, y'ensonga lwaki abamu ku ffe tulina okukola kye tukola, oba ffenna tulina okubaako kye tukola. Togamba kya mulala nti ekimala kimala. Muleke, tomanya lugendo lwo, tomanya musango gwo. Gamba kikyo, gwe kola ekikyo, ogambe nti bannange ekimala kimala nkomyawo. Ne bwe gaba maka abantu bagenda ne bagamba nti bannange kaakati kandekere kiki, abaana bazadde bangi tubalabye, bwakula bizinesi n'agikola ki, n'agissaamu abaana nga ye takyakola, n'agamba nti ekimala kimala. Ako kenkoze. N'olwekyo nkubiriza abantu emirundi egisinga ekyabo kye baba batunuulira, ekikyo ky'okoze kimala okusinziira ku ggwe, okusinziira mu mbeera yo. Kubanga waliwo embeera, omuntu ali mu kyalo gy'amaze emyaka 5, 4 nga tatambulangako kusukka mayiro 10 okuva ku kyalo ekyo. Ekikyo ekimala tekijja kwenkanankana n'omuntu atambuddeko n'agenda e Bulaaya, n'agenda e Dubai, n'akoma byawukana. Era ye ensonga lwaki bannange tetwandinenyezanga nnyo bantu. Abantu bali kye bali olw'embeera ze bakoze eki, ze bayiseemu. Ng'omusiraamu bw'anaasabira omuntu nti ebyamusobako bimusonyiyivu, waliwo ebintu ebisoba ku bantu, naabanga n'ekigambo ekyo tasobola kyogera okuggyako mu kubonaabona nti ekimala kikola ki, kimala. N'olwekyo tutunuulire kye tukola, tutunuulira kya mulala. Ojja kubeera mu mativu okusinga ogende nti abaye nkozeeko kyo, ne bwe kiba kitono kitya, embeera yo gy'obaddemu eyo yeekuletedde okukola bw'otyo. Kubanga nze nina ekintu ekigamba nti we all can smell given equal opportunities. Nkiddamu, we all can smell given
equal opportunities nti ffenna tusobola okuwunya singa ffenna tuweereddwa omukisa gwe gumu. We all can smell given equal opportunities. Lw'otolaba muntu ng'ali bubi gwe n'olowooza nti yakyesaliddewo nedde emirundi egimu naye aba yakoma ng'ayatuuka ku ekyo ensi n'emugezesa kyatandyagadde kuwogera nti abange ekimala ng'ensi ekuyisizzaawo w'olina okubeera mu butamiivu, mu bwenzi, mu bulimba, mu bubbi, mu kuwaayiriza, ng'ensi ekuyisizzaawo nga kati tokyatya baga nti ekimala kikola kimala. Kale nno tuleme kwogera ekimala kimala olw'okubonaabona, naye twogere ekimala kimala ate nga tetwogera ku gavumenti, twogere ku ffe. Nze Alex Mukulu njogere ku Alex Mukulu nti Alex Mukulu kyenkoze ekimala kikola kimala okusinziira mu mbeera ze. Kasitamba nga sikikozesezza bunafu, nga nkikozeseza omwoyo gwange, amaanyi gange gonna n'obulamu bwange bwonna. Twalinanga abasajja abatulimira ng'alima n'omwoyo gumu, owulidde kwegamba ekimala kyo kibe ddala nga kirina amakulu, oba eddala ng'okoze, so si ng'okoze kyegyo n'otuula butuuzi. nga nina omuwala omwe yagamba mbu ye omulimu gwe kulya na kwebaka. Bangi nnyo abawala ennaku zino n'abantu ng'omulimu gwabwe kulya na kwebaka. Kati oyo tayinza gamba nti ekimala kimala nga omulimu gwe kulya na kwebaka, yebambizimu katono. N'olw'ensonga eyo ekimala gwayagala okimanya ekikyo kimala kyokoze kimala, owulira kimala nga omusawo bwanaga nti wa tukusiibudde kati tuwulira oba tulaba owonye. Naffe tulina okutunuulira ekyo sekino buli omu neweebuuza kyenkoze kimala. Bw'owulira mulinga ddala kimala olw'embeera yo gy'obaddemu, Katonda musanyufu naawe, era sirowooza nti oba n'omusango kubanga okoledde ekimala oba ekiteekwa okukolebwa mu mbeera gy'okola gy'obaddemu. Abamu bayise mu bizibu nga bwe muwulira abantu abamu bo bayise mu ttanuulu. So tuleme kugamba bugambi mbu gundi vaawo ekimala kimala. Eyakuwa ekipimo nedda. So bw'aba yakikuwa then omanyi when tusse nti ekimala kimala. Bw'aba teyakikuwa kibuuze gw'oyagala okuddako okulonda mu 2026 tiwaayi tulimanya ddi nti ekimala kimala. Otuwadde ebbanga kitutegeere nti ekyo kimala. Ko ye nti mbawadde emyaka 2 nga mumulonda oba nti mbawadde emyaka 10 nga mumulonda, okusinziira namwe kukikola kyemwagala ekimala ekiri boogezesa nti kyekyo ekimala kimala. Nga tuzze ku bbali ensonga ya 26 mu puroguramu eyise wabadde wakamnyomero mweŋŋambidde nti tulina okutunuulira omuntu nga tumubuuzizza ebibuuzo bingi. Ekibuuzo ekirala kyenjagala tukole kiri kye nayogedde nti abantu banafuya abantu basobole okubakola okubafuga. Okunafuya kwe kuwa ekintu nga tomanyi ddi lwe kiriggwa. Ekintu lw'otomanyi lwe kiriggwa, katugambe oli okuwa ssente ez'obwereere nga takubulidde nti olunaku gundi ndirekera okuziku, kyekunafuya kubanga omanyi nti ez'obwereere zikola enzikiriza. Ensoma y'eddiini emu kyova olaba nti enafuya abamu nga bamanyi nti Katonda ajja kukola buli kimu, ajja bakolera buli kimu. Waliwo abayinterpretinga enjiri bwe bati. In fact bwe tutyo bwe twasooka abasinga
nga tulooza n'abazungu okujja kuno kuleeta eddiini kuno yanafuya nnyo abantu ne balema oginterpretinga mu maanyi ne baginterpretinga mu bunafu ate n'abazungu ne bakitulekera. Kakati lwe tutandika okuyiga amaanyi agali mu njiri myaka gino okuyiga amaanyi agali mu kigambo ekyo naye nga mu ntandikwa bintu byali byakumala mu maanyi. Gunsingidde ddala. Oli kaba Greek nti meya Krupa meya Maxima Krupa oba soogera byesimanyi bulungi. So okunafuyizibwa kukuleetera obutoogera oba obutamanya ddi lw'olina ekimala. Ow'amaanyi amanya, atanafuwayizibwa amanya nti ngenda kukola kino, ngenda kukola bwenti, ompa ssente ngenda kukola kino era njagala result gundi. Naye olwaleero abasinga tuli ku ekyo mpa naye okukola. Abantu abasinga tetuyiga mirimu. Abazadde baweereza abaana mu masomero, bw'omubuuza nti omuweereza lwaki nti kusoma. Kusoma ki? Omuzadde emirundi egisinga aba tamanyi na kumanya. Oluusi abaana ekyembi ennyo oluusi n'okusoma kwennyini kunafuya abantu. N'abeera nga talina maanyi ge, ng'amaanyi ge gali mu kiri kye bamuyita, naye nga bw'aba yekka bw'ati. Naye bwe bamuyita kiri oba nkozesa n'example ki, kuba nina bakwano bange balooya, bakwano bange badokita, bakwano bange ba engineer, nina bakwano bange ba engineer. Bwe nayogera ono ba accountant banaga nti nabadde ku bo. Naye nze kyeggamba nti n'okusoma kwennyini kunafuya abantu. Naaba nga si yeye ng'ali ntebe eri gye bamuyita professor, lecturer oba minister, permanent secretary, nga kyekyokke kimutegeeza kyali. Era kyova olaba abo abasajja bwe bali tayali nga baggwamu mangu amaanyi, kuba si yeye yanafuuyizibwa essomero, emiggo, okuraminga ebintu ebyo byonna bikunafuya bunafuya. Owulidde? Muleme kukkiriza mu kulonda kuno kunafuyizibwa. Bannange, mmwe Baseggona, mmwe Bwanika, kale ne Bakyagulanyi bonna, baani bamaawo mwenna tubeegayiridde, ne Museveni tubeegayiridde. Bannaye tutegeera eggwanga lirimu abantu abalina talent. Muve ku oyiro gwe musindise, muve ku gold avumbuddwe Busia. The most important asset we have here is the people. Are the people. Kubanga ne mu birombe eyo ojja kutwalayo bantu. N'olw'ensonga eyo tuleme okunafuya abantu. Mbeegayiddemu abafuzi. President Museveni tukwegayira lekeraawo okunafuya abantu. Obango mu ngeri zo bazzeemu maanyi, mutuzzeemu maanyi. Owulidde? Mutuzzeemu maanyi. Kati waliwo Kyagulanyi gwe tulowooza nti atuzzaamu amaanyi, abantu bangi bamugoberera. Naye twagala okwawula populism ne importance. Popularity si importance. Byombi tubyetaaga. Omufuzi ateekwa okuba popular,
ate ateekwa okuba ne importance eri eggwanga lye, so si ye kuba important. Omufuzi ate ye n'aba nga ye yali important n'okusinga importance y'eggwanga lye. Ng'abafuzi abamu bwe baagala tulowooze ne babeera nga bali more important than the very nation they lead. So abalonzi tubeegayiridde, nze mbeegayirira mubuuze bannange, mubuuze niye abantu batunafuyiza nnyo okuva emyaka lwetwefu, okuva omuzungu lwe yajja wano. Byonna bibadde byakunafuya up to today. Tukyanafuyizibwa, tuganye okugjayo amaanyi gaffe gennyini under the pretext of education, religion, political science, etc., etc. We need to advance our own character, the strength of our character. As Ugandans, esinga oil, esinga amafuta, esinga gold, lwaki? Ffe tujja omujjayo. Character zaffe bwe zinaaba enfu, tajja tuyamba. Bwe tunaaba abanafu, bajja mutujjako. Bwe tunaaba abanafu, oyiro bajja mutwala. Tulina amaanyi ng'abantu. Nedda. Twagala okunoonya amaanyi mu gold, mu oil, mu kusoma, mu kulima, mu byonna. Naye ne twerabira omulimi, ne twerabira omusomi nti munda eri waliyo omuntu. Omuntu oyo teri amufaako. Teri afaayo okuba nti abantu basanyufu, nti balamu, bayiiya, beesigwa, babugumiikiriza, ba mirembe, baddembe, ba kisa, balungi, ate nga bwe beefuga. So si kubafuga. Nga bwe beefuga. That is a civilization. Nga nze neefuga okusasula ekintu gundi. Nga nze neefuga obutayonona luguudo. So seetaaga musirikale kuŋŋamba nti owange kiki lwaki okoze kino oba wasite kanso. Nga nze nga nti awo sijja kutundirawo kasooli wange nzekka nga toŋŋambye. Nze bwe mba nnoonya abakozi awaka emirundi egimu sibayita n'abakozi, nze mbayita ba house managers. House manager mugamba nti bakutuma oba nedda. Kubanga nze saagala muntu gwe ntuma. Mba nkutuma ki? Omuntu omukulu ozze olina emyaka nga 3 nkugambe nti okole ki? Nti yoze saati eyeddugala. Nedda. N'olw'ensonga eyo abalonzi baffe ku luno mwegendereze nnyo obutanafuyizibwa. Teri kibi nga kufunafuyizibwa ng'omuzungu bwe yatukola, nga bwe yakola abaddugavu abali mu Amerika olwaleero. N'abanafuya ne batuuka n'okuba nga badduka abaana baabwe bwe bazaala. Abaana badduka budduse balina buvunaanyizibwa na bulabirira baana. Yabanafuya n'abamalamu n'obwataata bwabwe oba obusajja bwabwe. Omuzungu yanafuya abantu abo. Naffe agezaako mpolampola nokitukola. Oba yakitukola nadda. Ate omutawaana be bakulembeze bannaffe abatukulembera abatali bazungu nabo ate okwagala otunafuya batulage nti ate bo bakitalo nnyo n'okusinga n'abazungu. Nedda. Ku luno tuddemu amagezi, tubuzaayo ebbanga ttono nnyo. Naye twali tulabye abaana abatandika okusoma ng'ebigezo bigenda okukola, n'asoma wiiki 2 ezisembayo ng'abadde tasoma n'ayita. Naffe gino emyezi 2 gikyatumala okukola okusoma.
abantu abo abesimbyewo bonna tuteeke ebigere mu mazzi mu beseni ng'edda bwe twakolanga mu masomero nga tussa ebigere mu mazzi bwe tuti ne tunywa ne kaawa tusobole okusoma okuyita ebibuuzo by'abazungu. Kaakati nno nakati bannange musse ebigere byammwe mu mazzi bwe muti munywe ne kaawa, teri tulo. Otulo twaweddeko, ebiro by'otulo out. Teba banafuya, temunafuwa, tewaba anafuwa. Abe wa DP, abe wa NRM, abe wa NUP, abe mulokole, abe mukatuliki, abe musiramu, teba kunafuya nga bwe banafuyiza abayimbi bannaffe. Babanafuyiza nnyo nnyo nnyo. Mukama waffe yeebazibwe nnyo.